Kadaama TV kojja mate Kadaama Bamubye Senteze Zasukumira muganda we okubeera nga azijjayo. Tuzze tubagamba tuwadde example ne tubabulira n'obukodyo obumu bwe bayitamu okubeera nga babba ssente. N'osukuma ssente olina agenda okuzijjayo ne bamugamba zino ssente mwazijjayo dda. Musobola okuddayo mu post zaffe ne mucekinga ku bubbi bw'essente bwe twateekayo. Naye mu buyimpimpi abamisinga video tugenda bayitira mu buyimpimpi then mujja kunoonya video eyo mugirabe. Mugenda kuwulira eddoboozi lya Kadaama erya muganda wa Kadaama ng'agamba nti ssente muganda we zeyasukuma agenda okutuuka mu banka nga bagamba yazijjayo. Nababuulira nti buno bukodyo buviira ddala ku bantu abakola mu tugambe mu banks ezo oba mu buntu bwemusukumiramu oluusi tezibeera banks nababeerawo tugambe kamani kamani transfer ka office kosukumiddemu ssente ezo. Nti abantu bano abeera ne information munda nti omuntu bwati ne bwati bamusukumira ssente. Kati ye n'agenda n'akolagana n'abantu abo wabweru n'agamba gwe genda funa bweti funa duplicate ID bweti ne bweti weetuume nti gwe muntu ono bwati ne bwati ne bwati ne bwati. Kino ekintu omuntu w'emabbali tasobola kubeera ng'akimanyi. Wabula bano bannyini abakola mu ssente zino be bamanya nti omuntu bwati ne bwati ne bwati bamusukumidde ssente. Era tupostingewo oba impersonation ne bateekawo omuntu ne bagamba nti gwe weefuule nti gwe gundi. Ne bakola bya ID awo ebifeeke ku NASA ne bagenda ne bajjayo ssente. Ogenda okutuukayo nga ssente ziriyo. Akakodyo akalala kwe kubeera nga ogendawo ne bagamba netiwaaka ziri wansi. Netiwaaka ziri wansi gwe nga bamanyi nti gwe balina okubeera nga bakuba. Bw'ogenda wonna woreceivingira ssente ne bagamba netiwaaka ziri wansi. Genda mu ka branch akalala immediately olunaku olwo fuba nga bw'osobola okulaba nga ssente ezo zijjayo. Wonootuukira oba n'ogamba nti noddayo enkeera ogenda kutuuka nga ssente basijjayo. Buno obukodyo babukozesa nnyo. Naye tebakulimbanga nti waliwo omuntu ajja ssente mu banka eno ng'olukwe teruvudde munda mu banka eyo. Bennyini abakozi baamu be babeera n'obukodyo okubeera nga ki nga babba ssente zino. Era twabawo example nnyingi nnyo ez'abawala baagendangayo nga bagamba ssente zaabwe bazibbye. Ate balina obukodyo bagenda ne babba ne basirisaamu weeks nga 2 weeks nga 3 oba omwezi olumala ne bongera kugamba ekintu kino bakikola nga bagamba nti bayinza okubeera ne tageti yaabwe ne bagamba nti fe buli mwezi tulina okufuna ssente nga bwe ziti. Naye tebabalimbanga nti waliwo engeri yonna simanyi waliwo ngenda nempulira mbu oba bino economy simanyi biki tekikwatagana na economy. Ekyo ekintu kikwatagana n'abakozi ba banka bennyini abakola mu banka eyo oba mu offices bamusukumira mu ssente bennyini bebabeera ne information ku muntu kyasukumye details ze baagala ne baziwa omuntu impersonator n'agenda n'ajjayo ssente ezo. Katumuwulirize wano. Amannya gange nze kubona ku Rose nzize wano ku office za Migrant Workers Voice ku lwa muganda wange Kyakuwaire Annette eyagenda ebweru e Saudi ng'akola mu kiyumba nga maidi. Yagendera mu kampani gye bayita Elifsan. Muganda wange bulijjo abadde akola ssente ze kale ng'akola ssente ze asonda ziwere akole ki aweereze e Uganda. Kati bwe yaweereza ssente Uganda n'azinga mbu zifunira mu banka gye yaŋŋamba zifuniramu. Bwe ntuuka mu banka gye yaŋŋamba zifuniramu ne baŋŋamba transaction is not found. Ne mukubirako essimu n'addayo mu banka ne mugamba ngende nfune banka. Bwe yaddayo ate oluvannyuma ngenda okuwulira nga ampeereza message nga ŋŋamba nti ssente nazigirayo mu banka gye nali simanyi naye bagiyita Pay Uganda. Naye nga banka sijjangayoko ssente era nali sigimanyi situukanga nayoko. Okutuukayo kwange mu banka eyo natuukayo na musirikale oluvannyuma lwa muganda wange okumpeereza message eraga nti najjayo ssente ezo. Awo nali concerned nnyo nensooka nenyingirako ku poliisi. Nayingira ku poliisi nenkola statement abapoliisi ne mbakakasa era nga banka nali sigimanyi. Afande n'aŋŋamba banka tujja gifuna. Ne tambula n'afande ne tugenda ku banka eyo.
nga banka era bakakasa nti tebandabangako, naye nga bo balina ebifaananyi ebiraga nti baagaba ssente ate bazigabira muntu mulala nnyo atali nze, era bazigaba nga bazigabira ku duplicate national ID. Kale nze wano ku migrant workers voice nga njagala kufuna bwenkanya, ssente za muganda wange ziveeyo.